musinzira mbalamusiza constituent muli bulungi mwebale kola beva kusomozenga bulamba anjolekedde Asia bali mu Asia mwena mbalamusizako Middle East bwe mutyo Africa bwe mutyo mu Uganda tumamboka maserengeta mbuchika de nambuchika kono mujebala kuwa tuje mutusaka engalo mwebale kola mwebale kwabereramu mbagala nnyo nkomekereza ndi mu Uganda mbalamusiza ku bana Uganda mwenda buli mujjo sinzo kula katambika no constituent muli bulungi mwebale kola mwebale kwabereramu mamboka maserengeta mbuchika de mbuchika kono makati mu Uganda mukono wa Kiso Entebbe mbalamusizako abali makaga bangamatadeko TV gagadde abali mbibanda abali mu station ezanjawulo bali ku board abali mu taxi mwenna abajjanjabi abalwadde abasirikale muri barracks yonna mbagala nnyo mwe bali kola mwe bali kobereramu bwenva okubabuzaako n'okubatumirako njagala munkolere ekintu kimu munambululire mutambuze akatambi kano mukaweereze buli muntu yenna toyina kyovaako singa oba ogenze wansi wali n'osaasanya akatambi kano kubanga joko mukusasanya katambi kana baje bakoma okubanga bafuna obaka bewanyina okufuna mu Uganda biri ku TV mbimanyi ebiri ku bawuliga Kampala mbimanyi bannabe ofuza bandi badde bogera abantu bogera mbimanyi buli muntu Yesu lego nagamba azilonga nti yafunye kyalya bali mu nkole gamba zirinda bulwangi tamusibe mmere natamanya nti buli muntu yenna atambula ku nsi kuno jibukana jibukomekerera ayina okutuka ko mu mbuga za mateeka zimuvunaane olw'ebyo abakoze ebitagendera ku mateeka kale baba sibana Uganda bali abuwa singo bungi bali kuluzirinda bolwange nti tebajja ko basibe mmere bwe mara babu zako bwenti no baga musasanya katambi kano ngenda kusaba ompitire nyandi yosoferi tani we didigi Salimu Sale nasaba ompitire mwongezi wa polisi mwongezi wa maje nasaba ompitire mwenna musaba ompitire abasajja bonna bannabya bufuzi ababadde mu opposition ya Museveni yekifuula nenge ngambaze mbya ofuze emyaka 225 bakyameko wano obubaka bwabwe njagala buli munabya ofuzi yenna gw'omanye ng'abadde agamba nti ali mu opposition ng'abadde emyaka 25 kwa 2 ku 15 bakyameko wano mbeetaaga n'obubaka bwabwe bwe mala okusaba kompitira abantu abo tugenda tambula mpola mpola mpaka lwe tunagusa ensonga eno leero ngenda kuyisa obulamu bugenda kubeera bubiri then tuyoke tugende ku ensonga etuleese. Alright, akalanga kasooka kasoma bwe kati kano nno ndooza kabakulembeze ab'omu ggwanga eri America aba National Platform bakutegeeza nti United for New Uganda Town Hall theme uniting the diaspora to restore democracy, justice and the voice of the people. Diaspora Leadership Summit. Key guest speaker His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The summit will take place on 18th of April 2026. It will be Saturday, time 1 p.m. USA time. Address or location 75 Church St. Waltham, MA 02452, Mark David Middle School. The guest of honor, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulembeze ba National Platform n'abajagaliza emirembe mu ggwanga lya Amerika bakutegeeza ntegena kubeera lukungaana lw'abakulembeze bonna nga bakwatidde wamu nga bagenda kwogera ku nsonga ez'okwegatta ez'obumu era ng'omugenyi omukulu agenda okuwa omwogezi omukulu agenda kubeera omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu already yejaali so mwenna mubeereyo mungi abakulembeze n'abantu ba bulijjo abaagala okulaba omukulembeze akalango keeko kankabatereko neeno mukalae bulungi nnyo muleme gamba nti musajja yatugambye ate akalango nga tukulaze bulungi nnyo osobola okukuba ekifaananyi n'okatimba ku mutimbagano gwo ne tulyoka tugenda mu maaso ng'omukulembeze agenda kubeerayo mu nnaku z'omwezi ezo. Alright, ako kawedde kano kekookubiri. Obukulembeze bwa National Platform saako People Power mu ggwanga lya Bungereza bakugambye beegatteko nga bagenda okwekalakaasa ku office ezikwasaganya ku nsonga z'ebweru n'amawanga galiko mu lusero lwa Bungereza mu nkulaakulana ku ndagiriro eya King Charles Street London SW182 AH ku
Kunaku Rokutano ngenda kuzo mwezi 10 omwezi ogwa Aprili omwaka 2026 sawa 5 ez'okumakya mpaka saa 11 ez'akawungezi. Speak up the Prime Minister Keir Starmer, Ivan Cooper, Baroness Chapman put people before trade and profits in Uganda. Sanction dictator Museveni. For more information, as usual contacts, please mubategeze babereyo keka karango ko bukulembeze bwa National Platform n'ekiwa ky'epopoa mu ggwanga lya Bongereza bakutegeeza nti mbereyo mbungi ennaku z'omwezi zezo teziriko kubuuza keka karango mukatambuze buli muntu yenna asobola okubanga gyali mu kwekalakaasa kuno oba tolina tteeka lyomenye mu kwekalakaasa ng'ogenzeeyo mu bujjuvu. Alright, bwe tumala okuva kalanga ako njagala okusooka okubaza bannayuganda bakyali mu empekemera era abakulembeze abakyali ku mutindo ekiwanga mu ggwanga lya South Africa mu province zonna mbaagala nyo bali kukola nakweteekateeka bannayuganda bali eyo bali nyo bali ddala abakulembeze ba National Platform ne People mu ggwanga lya Bongereza abakyali mu empekemera abawandiika abateeka okwekalakaasa abasonda ensi bakola buli kimu mwe bali nyo bali ddala mulimu ogwo temujjanga okwo saako namwe bagenda okwekalakaasa bali nyo bali ddala. Njala okubaza bannayuganda basse kinoomu abavaayo ennyo okutegeka okwekalakaasa mu ggwanga lya Bongereza mu bibuga ebyenjawulo mwe bali nyo bali ddala okussamu omutima ne ssente temujjanga okwo. Kati era njagala kutwala mukisa guno mbategeeze buno baka njala kugendererwa bannayuganda bali mu America ne buno baka bumusindika bannayuganda bali mu America njala bugenderi ensi yonna bannayuganda gimuli nga muina omwoyo gw'eggwanga n'okwagala eggwanga mumpulirize bulungi nnyo. Omukulembeze eggwanga li mu ggwanga lya America alina emirimu egy'enjawulo emitongole gyali mu kukola era agikolera ddala bulungi nnyo, naye gwe omuntu ssekinnoomu nga muina abantu omukkiriziganya mu ndowooza nga musuubira nti waliwo ekitatambula bulungi mu bukulembeze obwa diaspora ya America oba chapter ya America, ngenda kusaba teweetaaga kufuna lukusa kuva mu mukulembeze oyo kugenda kusaba lukusa ku poliisi kwekalakaasa. As long as tuli mu Uganda oyina ebikwogerako teweetaaga bukulembeze bonna kuwa lukusa genda kwekalakaasa. Lwaki? Nabagamba nti kasitooteeko obudde bwo n'ebirowoozo byo ku mukulembeze nga bana bakulira chapter nti omugambe tugenda kwekalakasa jjo tukulembere oba tusabira olukusa tagenda kukkiriza kubanga abakulembeze abasinga obungi mu diaspora bali mu code. Nina ekibondo kyenjagala okwawaya mu ggwanga lya America nadda mu kibuga mu ssaza lya America lya Boston. Waliwo ekibondo ky'abeeyita abakulembeze naye nga abakulembeze abaate bakoze kyamaanyi nnyo okukonya struggle nga bannansi bannayuganda bavayo okwekalakaasa ate ekiwayi ekyo kikikubira abantu bennyini kibaga temugenda kwekalakaasa ekitongole ekya migration ekya ICE kigenda bakwata. Kati muganda gwe akola ebintu bino nga toga oli mukulembeze oba okolera ani bale nga tokokolera Museveni. Leka abantu abalina obuvunaanyizibwa bagende beekalakasi goba togenze sigala mu makaago. Ekikufuula omukulembeze kwe kukulembera abantu abo balagi naye batasobodde kikola kiba kitegeeza n'abantu basobola okugenda okukola ekintu ekyo. Kino nkiddamu mweno summit egenda okubeerayo njagala president nga waali abantu abalina information entuufu ekwata ku bakulembeze abali mu lumere mu luzise mubambulire mu eyo summit ensi etegeere. Nkiwadde ennaku okutuuka nga 18 olukungaana lugenda okubeerayo. Singa mulamu okupulira president mu bwatu abakulembeze abasiwusa empisa abali nnyeno n'eri nze nja kujja wano ngenda kuza omwezi 19 ujja kuba lwa Sunday ndowooza amanya ngasome n'obujulizi obulaga nti mwakubira abantu amasimu okubagana ogenda okwekalakaasa olw'ebigendererwa byammwe. Nkiddamu abakulembeze mu ggwanga lya America nga muli bankyukakyuka naye nga mulemesa abantu ogenda okwekalakaasa information enjirina naye nze sitta kibe nga sina kikenenya ndusu mala kigoba nenkikenenya endusu nereka nkikuba omuggo nenkitta. Kati nga 18 ye summit nsaba omukulembeze nga waali ensonga zino muzimuloopere nga n'obujulizi bwe buli. Bwe mba mutiddemu nze sirina katengo nja kujja wano mbaabye era mbyogere era mwemanyi muli Boston mukolagana state ne ssente ennaku zino mulina muvuga n'emmotoka empya era mukolagana ekitongole ekyannira ekiwandiisa abantu mu America ekibajjako details zaabwe ne muzisindika e Uganda bebajjako information nakyo nkimanyi
mutambula nabo ekyo ngenda kujja ngenda kuzomwezi 19 nga summit ewede mbata mugayi president nze nja byabya kuba sina chama kyenkugira wano olw'ensonga nze siri post office munkyukakyuka siri post office munkyukakyuka siri post office nti ndi wano kuuma by'abantu tebabyempadde ngenda bitereka no bwe byankyukakyuka nze bintu nja byogera kati awo tuvuddewo njagadde mpita obuyisi naye era kuno kukadde okwekalakasa okubadde mu ggwanga lya Amerika njagadde mutegere nti abantu babadde bulungi nnyo mu kibuga Washington DC abasoose okuliraana ennyumba enjeru ne bagenda ku embasi ya Uganda n'ebitundu ebirala babaddeyo era njero bibaza mwenda babadde mu balinyo balendera kujja konjera soko kwetondera abandabira ku mutimbagano gwa YouTube video nataddeyo eyabadde yessa eddakiika 5:7 n'obusekensi obugwamu video yessaawa 3 saagitaddeyo mu nansonyi olw'ensonga video yabadde mpanvu kyekisooka ekyokubiri yabaddemu ennyimba za president ng'ate ennyimba ezo ziriko corporate kati nga saagala kukola ki saagala kuteeka video eyo ate ezaala ebizibu kutujja emirala gya YouTube nenjireka saagitaddeyo naye ey'essaawa almost essaawa mu gyeri nagitaddeyo musobola ogenda ogiraba abantu kyebasobola okukola ki kyebasobodde okuba nga beekalakaasa neeri edda kisaawa nnene esobola gizanya wabula kanzanyeko kano akatono akasobodde okukwatibwa omu ku bacomrade abayogedde obulungi ensonga ezo tuli wano Washington DC baali bagamba lisobola kufuna permit kujja kwekalakaasa ne Uganda Embassy gye mulaba Washington DC twaze etusekiwalinga permit tulina abanyampi abatulimu mu America abeeyita ba leaders ne bakuba demonstration eno ne buli omwazze okitegeera buli omwazze ate this is the start Museveni you have to know this is the start this is the beginning okitegeera buli omubazze wano abantu bonna weebali bwetuli wano Museveni yo chegera twaze Uganda Embassy yatungulira olino kimanye eno embassy gyemulaba yolaba eno Idi Amin yagikolako kano wano Museveni yamazi eno kano kagundi akalaba nze Sudiman Sika biduduma yamazi wabba akalulu gwe Museveni wabba akalulu ne Muhoozi nkunoonya Muhoozi wagamba ogenda kusalako bolozi za presidenti waffe zenja kunoonya Muhoozi I'm telling you I'm a real general 5-star general boy gwe obadde ki ni wano embassy ya Uganda yino byonna wano Idi Amin yasimbawo Museveni tasimbangawo kati wadde osuula lujja kufuna permit twagijeewa New York I'm coming Washington ikomawo I'll be here non-stop I'm George Suleiman the unstoppable the special forces wa Bobi Wine the real president of Uganda the real president you there all right bebe basobodde okubeerayo video giri ku Facebook nasitadde ku Facebook zonna ne ku YouTube nadadde ya sawemo abasobodde okubeerayo balinyo balendera temujjango okwo kati njala soka kuyisa security alert yemu tugende ku information ya tulese security alert yeno njagala montagingire president era mukamusaliyo mukamusindikire security alert yeno jala mugisindikire president era mukamusaliyo mukamusindikire ne ba comrade mwenna abali mu campaign trails za president okuva resatandika mpaka rezakoma Mr. President nkulamusiza constituent oli bulungi buno bakanjana bosi kusindikira oberengwa oli aware bwe bulwa oluvanyuma lw'okuwangula Museveni akalulu n'enkona n'enywa abasirikale abali bakuweebwa bomanyi obulungi bwe bava mu kalulu abasirikale bakwatibwa era basinga obungi bagobe mu poliisi nga tebasasuddwa wabula poliisi eresigazizaako abasirikale babiri okuli oli gwe twatumanyi omuwanvu Kigenyi n'omulala bali babasigazizza abasirikale abo bamazeyo ebbanga gye bali mu mbuzi ekogga naye abali bo babagoberawo enaggulu bagoba ku mirimu nga tebabasasudde bali babasigaza mu kubasigaza nsuubira nganze okusinziira mu intelligence yange ne information gyengenda okwogerako baali baagala bakozesa era ndowooza bamaze ne bamenya ebitima ne bakkiriza okubanga bagenda kukolera state babatadde olunaku lwajjo ekiro akawungeezi babateeredde
mu kooti ya polisi ey'ekibuli ate nga bali abangi babagobera naggulu ne bano babateredde kiro nga order from above ezze kubanga tekikirizibwa kutamusibe ekiro mu mateeka naye bano babatadde oluvannyuma lw'okuba nti kyenfunyeko information ne intelligence babanyigiriza nnyo ne bakkiriza ddiiru ne babata era mu kubata babagambye nti essimu zaabwe ez'omongo ze badde bakozesa ebbanga ne bazibaddiza ne bagamba tebageza ne bakyusa emitwe gy'essimu ne bakyusa layini era ne bakola kulada bajja kuba bagoberera kati bino byensuubira nga nze okusinda ku intelligence gye nafunye one bano Muhoozi ne kitaawe ne Salimu Sale banoonya butya bwe baagala okufuna abajulizi abasingawo obungi bebagenda okugattagatta ku bifayiro by'ekigwagwa byebaagala okuteeka ku pulezidenti era bano abasajja balina mission nti bajuwa bavuuka ba mu poliisi okwalina ekiwayi kya Mukiibi okwagala okujjobula ba president mu campaign trail naye kyagaana kati nabano bo babasindika okuma president balinamu code which code toluvamando yanaabuuka ne bapivaako ne basigala ku mulimu omutuufu oguli mu constitution ogwokuma president kati ndoza bwe kyabalimu kukola bano bagala babaguleko emisango n'emisango gye babagulako tegiriiwo kati abasajja bano babatadde naye jjukira state enoonya ba state witness abagenda okuyambako state okugula emisango ku president n'okuba nti bayimirira ng'abajulizi kati nabagamba gavumenti esobola okuba ng'enoonya abantu 5 abaziza omusango naye nga teyina bujulizi kati neefunamu obo 2 yo nebagamba nti mumanyi nti mmwe tugenda bajjako emisango kasita mukkiriza okulumiriza bali bannammwe 3 mmwe tugenda bajjako emisango kasita mukkiriza okulumiriza bali 3 ekyo mu nsi yonna bakikola kati bali abala baagobwa bane basigazibwa mu nkomye mu mbuzi ekogga kati mmanyi okusinzira ku information yange yo munda bana basajja babanyize ne babanyiga ne batoka okukkiriza deal kwe kubafulumya era ndoza bajja kuyimiranga bayinza okubanga emisango singa gavumenti beegigudde bwenzi bwendowooza okusinzira ku intelligence yange bano babatadde ate basobola okuba nti bajja kulumiriza bannaabwe bali oba ne president yene ku misango gavumenti yagala okugula ku president naye Mr. President ngina kusaba ne ba comrade mwenna abali mu campaign trail bw'oba olina communication nga bali mu communicating n'abantu abo please with immediate effective blocking ne Mr. President kusaba to ne wofuna message ngeva mbagayi yabo please ba blocking kubanga abo babalese batandika obbala bengeri movements zaabwe engeri gye ba communicate ku already simba libazi bajjeko esimba ko sobasobola zukula kye baagala nga buli kye batayipinga buli kye boogera buli kye bakuba kyonna bafuna obujuzi baagala kati Mr. President ngenda kusaba nti bano ne baba communicating nzira bakusindikidde message please block and delete bobo yagala bayambanga gwe osobola okuyita muntu omulala yenna n'abaako kyabayamba naye kati currently for security reasons or for security purpose please Mr. President don't communicate with any of those police officers to communicating nabo currently ne bobo yagala bayambanga omuntu kuboyira omutima omulungi please osobola okuyita muntu omulala yenna n'asobola okubayamba n'ekikwatagana communicating nabo please tokikola saako ne ba comrade mwenna abali e Kampala abali campaign trimbaninga mu communicating n'abantu abo please don't communicate with them currently mubaleke kubanga yo state lowooza ngezi nnyo okusinga ffe abantu ba bulijjo yo bwerowooza naye nga bulijjo bagamba nti akotwala ekiro omusiima mukedde kati Nyando yalowooza mugezi nnyo okusinga bannayuganda ekyo tekijja kukola mwabatadde kiro ne mbaddiza amasimu ne mbowa ddiiro ngipamyemu oba ngisazeemu ebyayi ebisigadde alla bakulembere basajja mmwe namwe mwebereremu twagala kununula ggwanga ezo ddiiro tezikyakola mission aborted komoredi yenna ng'oli ku ground bwe wayina namba y'ababagayi ng'obadde ocommunicatinga block abakulembeze mwenna abadde bacommunicatinga n'abantu abo block Mr. President wonna woli nkusaba bwoba ng'obadde ocommunicatinga n'abasajja abo block bwoba oyagala bayambanga omuntu please osobola okuyita bantu abala bonna but for security reasons ne mission ya Museveni nga bwengimanyi please togeza n'ocommunicating n'abantu abo ekyo kyo kyembadde nkikusaba bulungi nnyo era kyekyo kikusaba kwange ku security alert eyo alright kati akatambi katandise
ennaku ze mwezi lirumu mwezi gw'okuna mbalamusiza Kanswendi kuli bulungi ujibera kuje mutuusaako engalo okusookera ddala ngenda basaba era nga mbadde mwakikoze Mama Njovu Enterprises musooke mumulye ewa ye gyali ali mu ggala mwezi mumulye ewa muveeko waliwo nga bwe nabasabye jumwe bali nnyo balidde okumpuliriza era musooke mukiveeko kati n'ekyanyandi nakyo musooke mukiveeko muleke batuvuga speed nabagamba Museveni akuteerawo ekintu nga yes kituufu naye nga ayagala obeera okoye nga ayisabira kati ngenda basaba ebintu bya nyandi tusooke tubyesonyiwe bya mukyala we tugende maaso lw'ensonga babadde batuteze era bwe navudde kula njagala tubeere sinsiya John nazzo kola program era natadde nti nadibanga Promax ng'ensi yonna terina kyemanyi ku protection of sovereignty nga Uganda yonna teryakimanyi okujjako enale museeke eso polisi amagye ne first family nga ne baba parliament bakimanyiiko bwe namaze okujja n'enkyabya nagenza okuva ku live ku ssaawa 4 nga bamaze okiyita tebakyalina kye basobola kukola ne bakiyita ne kisaasaana kati bwe nakyogeddeko kisaasaanye kati kyenjagala tukapitalizingeko kati ngenda kusaba kansala wa LC3 kansala wa LC5 chairman LC5 ba MOP ba member parliament abagwa n'abayitamu ne banda byabufuzi abali ku ludda lwa national platform mutandiko kube teeka libayita Kyagulanyi eri teeka sibalita nti wano mukwogera balita protection of the sovereignty naye teeka balita how to end Robert Kyagulanyi Ssentamu's life and political career kanchiddemu etteeka mu luzungu balita protection of the sovereignty wabula mu Luganda olwange n'empandiika n'ebirowoozo byabwe baliyita how to end Robert Kyagulanyi Ssentamu's life and political career. Okitegedde bulungi nnyo mu luzungu nga bwe bakiwandiise bakiyita protection of sovereignty. Okusinzira ku ndowooza yaabwe okusinzira ku intelligence yange etteeka nze nga bwe ndivuunula ku lwange baliyita how to end Robert Kyagulanyi's life and political career in Uganda. Yeri etteeka nze bwe ndimanyi. Era bw'obanga oli comrade ekola video ngenda kusaba ekintu ekyo tukikube mu nnaku 5 okuva n'olwaleero. Era nsaba abakulembeze ba national platform aba MP mbasaba temugeza ne mugenda mu parliament okuteesa ku kintu ekyo wato kidiscussingako mukireke eyo temukyena kimuzza mpaka nga president atuge kikiddako anagenda mu nalinda beesonyiwa anagenda mu parliament okutuulayo nga badiscussing ekyo kibiru era ne bakiyisanga mwoli kitegeeza weetabi butereevu mu kusaanya ekibiina kya national platform weetabi butereevu okusaanya president n'okumutta n'okumusiba mu bwayiro n'amateeka agalimu president wakusibibwa emyaka 20 omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwayiro bataddemu wakusibibwa emyaka 20 weddu. Nkiddamu president wakusibwa emyaka 20 weddu. Naye nga emyaka egyo n'etteeka lye bamukoledde ng'omuntu wembuuliza bano abasajja ba fake oppositions abadde mu Uganda ebbanga lyonna abatambula ku TV abatambula ku radio ku social media nga batejjanga omuwadi omukazi ngera babuuza munnabyabufuzi ki gwe bali bakoledde etteeka specifically nga lirye munnabyabufuzi ki gwe bali bakoledde etteeka nga specifically lirye ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yasookedde ddala. Kati ngenda kusaba MOP mwenna abakulembeze ba national platform ekintu ekyandibadde esatu n'okuba ekiti kubanga tekirina makulu. Lwaki Museveni nga ye aina bambega across the globe lw'Abannayuganda ateekawo baki bambega waliwo ba registered spies oba registered agents
ne ba non-registered agents omuntu asinga okuba omubi gwe bayita unregistered spy oba agent nga operatingira mu nsi z'abazungu oli bannayuganda abo batambuza obutwa be batta abantu kubanga registered spy bakusanga mu kintu kyonna ekirimu okutta omuntu ne mu nsi eyo gy'ottiddemu omuntu obeera ku musango gwa mada era bakuttirawo naye bano ba unregistered tosobola na kumanya nti yaani kati ye Museveni mu ndowooza era nti bw'akola etteeka lino okugezaako okumala okali ya pulezidenti aba akoze ky'amaanyi nnyo naye ngenda basaba please mubeere beegendereza etteeka baliyita Robert Kyagulanyi how to end Robert Kyagulanyi Ssentamu's political career and his life in a prison etteeka so teriri muki so nandisubire buli comrade yenna muve mu diversion za Balamu eza Bajjo simanyi ono Shira Price simanyi ono muliwo ebikolembozi y'ennakawuka oyali ebikola ng'ate bamuggyako interview simanyi alumba ono alumba oli simanyi ono Mirembe Bedding simanyi ate Bawo simanyi furniture bikiwe ne Kasasiro nabagaye awo bonna ba state agent babateekawo creating diversions and stunts okutwala ebyo kati awo tuvuddeko era olunaku lwajjo nabagambye ku tteeka lya computer misuse ne mbagamba nti bazzemu ne balibaga bulungi nnyo ne baliwa nnyini lyo ndowooza nnyini lyo mumulabyeko olwali misana ng'alyogerako etteeka balisazizaamu jjo nkuwadde eddakiika emu etteeka lya computer misuse balisazizaamu jjo lwaki alyogeddeko kati kyenjagala otegeere etteeka lya computer misuse balisazizaamu jjo lwaki alyogeddeko leero ye nga ye yaliteekayo kubanga baali muddiza nga seeke emaze otuula ne bakiyowa kiwanuka ne baani okuteekamu obuwayiro bugenda okusiba buli muntu yenna era kyova olaba ne bale babiriizi bwe badde bamuleese mu kkooti nga bagenda muyimirira bamutaddeko ate emisanyu mirala egiririreetedde era ku computer misuse okitegedde bulungi nnyo so ndoza mutegedde awo tuvuddewo olwaleero nina sitole zengenda okukola naye zijja kwetaaga omuntu ng'olina raamu mungi nnyo okuzitegeera naye katusooke mu kisaawe ky'ebyobufuzi kyekirwa njagala buli alina essimu ya buyonjo mu ngalo yo eggwanga Uganda likakatako ng'okozesa omutwe gwo nga tebagupangisa njagala ompuliriza bulungi nnyo njagala tumale akajanja akasomagiza eyalira akabannabyabufuzi Museveni bye yali yateekawo nga kibulangiti ekibikka abakoowu bangalo bunani n'abatayagala kukola nkiddamu buli alina essimu y'omu ngalo ng'oyagala enkyukakyuka wenfundikirira akatambi kano njagala tumale akajanja akasomagiza eyeyalira nti bw'anaatuuka mu muliro agenda kukolayo ki tubakwate kiyifuyifu tufune we tubawumuza wewa abantu bano bonna bamanga bengenda okusomako abatono naye nga bangi nnyo ngenda bbawo ekibuuzo byemugenda okubabuuza kyekigenda okumala eggobyamu kibya byebiriwa ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogwokuna 2026 bapoliticiani bonna abadde bakolera Museveni okuli Erias Lukwago Ssemujju Nganda Sseggona Akali Ebyoya okuli Mpuuga Maana okuli Abedi Bwanika okuli Mwamonyagwa Mugati gwa Bata okuli Mukasambidde Fredi okuli Odongoto Mabiche Kasibante Moses Kennedy Kyamuzi Muhammad Nsereko Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja n'akabinjeko n'akali Mengo n'abalala kiddamu n'abalala njagala mbankwatire kiyifuyifu mbabuuze ekibuuzo kino buli avaayo okubuuza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki yadduse mu ggwanga buli avaayo okubuuza nti opposition yagirekedde ne mugambe nti waliwo political vacuum oba waliwo omuwaatwa ogw'ebyobufuzi essaawa zino oguli omukalu gwe Kyagulanyi we yakoma watasobodde kujjulirizaawo oggyeko Museveni ekyo kimu kibabuuze wabula ekisinga obukulu babuuze
bumanya gemmenye abamu bamaze ebyobufuzi emyaka 25 oba emyaka 3 nga webali oba emyaka 15 nga webali mubuuze omaze emyaka meka mu byobufuzi nti mazemu emyaka 15 nti yes mu myaka 15 obadde wagira mu 7 obadde oli mu opposition bwakugamba nti abadde mu opposition nga ne mwadde omumanya mubuuze why mu opposition mwali mukola mulimu ky'okujjako mu 7 ebbanga eri lyonna waki muteekako Kyagulanyi pressure nga gwe emyaka 2 kwa 3 gyewabeerawo mu 7 lwaki yabalemerawo gw'osuubidde experience gyolina ku myaka 15 kwa 2 kwa 3 Kyagulanyi mu 7 waki yabalimu okumugjawo obambulize ekibuuzo ekyo 1 bw'okwata emyaka 2 kwa 25 kwa 3 n'oyawulako egya Kyagulanyi Bobi Wine yakamanyi byobufuzi emyaka 7 lwaki omyaka omusaba omutaddeko nnyo ekijinji nga bali mu opposition emyaka 2 kwa 3 tebajjako mu 7 as simple as that ojja kuba bamaze amamiima tokaana nebi babuuze mu myaka 2 oba 3 gyobadde mu opposition wali wagira mu 7 oba ajaganire mu opposition obabuuza bali mu opposition mu 7 lwaki yabalimu okujjako mu myaka 2 oba 3 lwaki Kyagulanyi mu myaka 7 go mulwana ate mugamba teremeddwe okujjako mu 7 gwe myaka 2 kwa 3 wali okola ki ero babuuze gwe munnanga alime empindi ku mabega ku Kyagulanyi gwe achievement sizokoze apart from gospeling around ebintu bitakwatagana twetaaga kumanya mmwe ebina ebyobufuzi embaddemu bituuseewa mu nkulaakulanya y'ekibiina kyennyini kiteekawo ku ebirongo ekibiina ky'ebyobufuzi musobola okutulagako obubonero bulaga nti mbadde n'enkulaakulana eruwa ne National Advance Movement teina edikota eyawe ngeri manya gaabwe enzimbe teriiwo nopo egirina teri kibiina kya byabufuzi mu Uganda kirina political education political training wing nopo egirina ompulya bulungi nnyo teriyo kibiina kirina worldwide coordination eyaba leaders across the globe nopo egirina ompulya bulungi nnyo kati ekibiina kya National Platform worldwide kyekalakaasa oluvannyuma lwa wiiki 2 bo bali luddawa ani yali ataddeko mu 7 sanctions during their time ani yali blocking the funds global-wise nga Kyagulanyi tannabeerawo ani yali yakikoze tewali ani yatwala mu 7 mu International Criminal Court ku bonna ani yamutwalayo nga si Kyagulanyi babuuze obagambe mutunnyonnyole ebintu bino mbitugambe nti twagala kumanya mwe mukoze ki okujjako mu 7 emyaka 2 gye mmazeeko lwaki muteeka olunyaga ku mwana amaze emyaka 7 wano bono babuuze ebyo tebagenda kuddamu kunyiga buli omu agenda sirika olw'ensonga bo babadde bakolera mmere ya leero so si bintu bya mu maaso babadde bakolera mmere ya leero era emmere ya leero awo we batuusizza n'olw'ensonga eyo ekyo ekibuuzo njagala mukibambulize amannya nga bwengamenye gonna n'abalala ekyo mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kyenjagadde mubagambe ebintu ebyo katugenze ku nsonga endala Bannayuganda njagala muzibuka amaaso Nyandi Osoferi tibabulwa mulogo alina emmere ye ate nga buli muliyala yandibadde ayagala oggirya era abayala bangi nnyo bagudde mu mbiize nga balidde emmere ye naye essaawa zino bintu bikyuseemu abayala balina emputtu abayala tebaagala kumanya abayala beewulira ate abayala bategeera kye baagala bwe buzibu asanze mbadde ngamba nnyonnyola ekigambo economic sabotage buluvannyuma lw'okulonda nga Museveni akikozesa nnyo naye leero kamulabiseemu seconds
Gobadde okimanyi nti economic sabotage agikoze across the country. Naye njala soka kubuuza sente eza PDM parish model development because bitya zaawo abantu abo zikozesebwa luddawa. Mbadde nga nti bagamba nti abo parish model funds be abantu bamenyera emidaala kati ani afuulinga ani era ani ayamba ani ajja waani. Museveni akulya muri vansa akulya mu vice versa njera kubuuza mubuuze sente za parish model z'abadde agamba nti aziwa abantu kwekulaakulanya sente ezo bali abadde bazikoza bali nga abantu ababeera ku kkubo ku nguudo zonna mu bibuga byonna badde bafuna sente za parish model kati bomenye ebintu byabwe bagenda era sente zigenda kukozesebwa wabani bo waddoziwa badde bazikolamu ki. Kitegeeza nti omwami ono akulya muri vice akulya muri vansa psychology oba akola mu vice versa kati already mwabuuze sente ziwa abantu ogamba nti wawa parish model ate go bamenya oba oyagala bakulaakulanye oba toyagala bakulaakulanye kiba kitegeeza nti bano abasajja bategedde ensi tebaagala kubanga era tebaamulonda kati kyalina okukola okumenya n'okubanga buli kimu akisaanyaawo okusinziira ku nkola ye nga bweri ate obusungu abulina ate nga akyawulira. Tugenze mu maaso awo tuvuddewo kati mbalamusizaako omulundi ogwokubiri najja ne mbasomera programu ya Nyando Yosoferi ne Dalingiziwe ali mu garage ey'amakyaki g'abalokole. Akantu ako kakwata abantu bangi nnyo naye abamu babagamba temudda mu kyali oyo ajja balabisa musirike mwine ebituli bingi nkiddamu. Najja nenkuba ba pasita ne missioni yaabwe ya mukama wawe Janet gwe balina okusabira essaawa zino gwe batannasabira. Kabanyiiza ne basattira ne bagamba tumulumba tutya. Abamu bagamba temwogeza kubanga emulumbira agenda baabya mulina dda temungi nnyo ne basirika. Kati kyenjagala okusooka okutaasa bannayuganda mwenna mu Buganda mu Busoga n'ebitundu ebirala. Mumpulize bulungi mukasalemu. Nziramu okukkaatiriza bye nayogera Pastor Omushana state agent era akolera First Family. Nabagamba oyo enjiri ye agizannyira mu reverse psychology. State agent era akolagana ne state agencies ennyini mu operatingira. Era ennaku zino atambula mu Buganda mu Busoga ng'akola donations n'abasajja ba state. Era batambula bapraising mu project Museveni zaakoze enguudo amasomero era nga babyogera mu nkukutu. Kati ye project gyaliko naye nga alina n'ebintu byatambuliza mutamanyi kati ngenda basaba mwenna abadde batandise okujja ku media oyo akasinga oyo state agent eyo tiimu nnene nnyo nababuuza lwaki Abanyarwanda bonna be bali mu tiimu ey'amakyaki g'abalokole mu Uganda era baasirika kubanga obujulizi mbulina. Gwe wenna adiringa n'omusajja oyo Pastor Omushana oyo state agent era mukozi w'omulwadde ali mu garage. Baguluminga abantu baabwe ne bapromotinga ne ba airpole ne bafandinga nga bakola omulimu gwa state gwe nga tomanyi kubanga bavugira muri van psychology. Nabagamba singola omuntu ng'azze n'ekiboozibozi n'afuna airpole n'atandika okufuna airpole ku mainstream media mmanya nti eyo project ewedde emirimu. Oyo omwami atambula mu Busoga nga bakola charity ez'okugaba engoye buli kimu naye ng'atambula n'abasajja ba state ngera emboozi gye batambuza nti gavumenti ekoze bulungi aba project bwezi ne watojja kiraba nti akyogeddeko no. Era ina layini zaayisawo nga ziringa ezirumba gavumenti naye ekyakikola psychologically kufuna feemu mummwe bw'amala okukwatayo asooka abalumbe mujja kiwulira. Bwana akwatayo agenda balumba temutandika okulwanagana naye ng'emukubi bujigo muteeka wansi nga temukyadda obudde tetukyabulina. Nabagamba baba batuwa ne babasomesa Oluganda ate nga n'abasomesa Oluganda
basajja bambalangira abala bawandiisi ba bitabo bakafulu mu kuvunula n'okwogera n'okusomesa Oluganda abaana bava mu kampu ezo n'amasomero ng'abasomesezza najja nayogera ate omushana ng'ayogera Oluganda okusinga Omuganda kubanga kiri batwala obudde nga gwe bona ogenda e Germany n'osoma Olujamani n'oluvunula bwoti era bw'olwogera mu Germany agamba kiki kino kati mmwe bulijjo kye babakubisa kye mutamanyi bulijjo kye babakubisa kye mutamanyi era abasajja bano bonna bakimanyi nti balina ddata erinene kati abagamba buli olaba otalo abasumba toteekayo kikyo bano abasajja be bamu lwaki beerumba mu bizinensi zaabwe naye nga bakola omulimu gwegumu beemanyiko emize nga bakola omulimu gwegumu kati Kayanja muli wa Bisiyaga ekyo kyo kiri ku likodi kati nanyini Top TV amanya mugateeke waawo nanyini Top TV muteeke waawo mbabuulire omwalimu abamu mwakajja ku social media yes waliwo ebintu ebyatuuka ku social media nga tennajja teekawo nanyini Top TV teekawo nanyini Top TV nkuwa information teekawo nanyini Top TV nkuwa information Top TV si ya Kiganda muganda wange dana Tereza Windows Tereza Windows Jackson Senyonga kati Jackson Senyonga oyo Senyonga kasajja kabinga bwokawulira neba kaberamu ekikulu kye kakoze kagezezza nnyo okwewala entalo za politics ne kati njagala nkulage ke kalina TV ekuba president ng'ekozesa oyo kyali gwe bayita Kamagu era we bamuyita Kamagu sime Kamagu mwamagaliro oyo kyali kati nkukuba nga mpita mu bakozi bo aba Top TV ne Top Radio omuli oyo kyali Kamagu omulimu agukoledde ddanga nalweiso ya musasula kati Senyonga yavuma yali atwalaganya Kayanja muli wa Bisiyaga nenga ne Senyonga social media nga tennajja oyo kyali yali ku nnyonyo bali ava mu America obaluddawa nasanga akazungu bali kuloye mu ku ntebe akaana akawala akazungu atandika kukwata mu mbugo nga akatigine mu mbugo tebyate mufuukidde zike kati oyo naye omusango gye gute guvunda yasasula sente empya n'ekadde okujja w'emboozi eyo oyo Jackson Senyonga yali ku nnyonyi bino bwona otuula n'akwata ntandika okutiginya akaana akawala akazungu akatiginya mu mbugo byate mbuletedde obuzibu kati ono mukuba olw'ensonga mukubira lwakuba batabani be bali bakola ku Top TV abakuba president okuli yo Kamagu okyo ekimukubya kyekimukubya era video ne banagikuwa nti sime Pastor Senyonga mugambe nze sikuba muntu nga sina nsonga lwaki kukuba mukuba lwa mukozi we gwe bayita Kamagu oyembagalaze era ng'akabwa kasibe ku ggaali yo Kamagu yali ku nnyonyi eyo musajja mukulu ng'ateginya akaana mu bitundu byake ebyekyama akazungu nnyonyi tebamukwata mataayi oyo Senyonga mumuyinza okuba ebintu mbirabidde wano ku social media ffe tulina information mutwe wano tugiterese buterese ddata erinene obwe yena tumumanyi bulungi nnyo yenna tumumanyi lwakuba tusirika busonga katusirike kino tukireke bulesi kati abasinga obunyi badde mukimanyi yali ku nnyonyi omukulu enaafunye kajwisi alaba akaana kalya manyi obwana obuzungu bugezi oyinza osoma omuzungu wa myaka 14 oba 15 nga kiringa kya myaka 25 kwasatu kubanga jjukira birya pizza ne biyimbuluka bwe oza kyana kikulu kumbe ekyana kiri myaka 10 na 15 kati ebyana bano biyaaye otandika okyeyogerezaako nga kyonna kisimayiringa kati gwe ngolooza ye modo yammwe y'ekampala bano abaana bamwe mwakoza nga baseegu ng'otandika okyeyogerezaako otandika okikwatako nga kikuleka nga kikubala ng'okikwatide kivaamu nga kigamba poliisi nga bakulya n'oyo Senyonga naye byebizibu byemu kati bonna nina information bakwatako lwakuba tubalinda bulinzi time oyo mulundi olw'okuba nti mutabani we Kamagu obadde nga ku president nga mukuba ebbanga lyonna
okitegedde bulungi nnyo ate oyo yonna gy'alina amataka gye yagenda okugula amataka bannannyini bye yasanga ku mataka bonna babonyaabonyezza bonna n'abakozi bennyini tabasasula ku TV ku faamu ze buli kimu tasasula alina n'amaanyi mangi gye bamanyi gye bakola ki gye bagajja kanaye muvuddeko saagala tulwewo ku oyo njala tugende wano olunaku lwo lwaleero mbadde ndi wano ne wabeerawo omu ku bakaawonawo mu bitundu by'e Luweero antuukirira n'aŋŋamba nkulabidde ebbanga ddene nnyo emirimu gy'okola gyebali bangi tebajja gitegera naye abagitegedde bagitegedde ojja ebintu ebyalemwa abaasoma amawulire bannabyabufuzi okubyogera ne bannaddiini naye ngenda kuwaako olugero luno nadduka ndi bweru wa Uganda nalina omulimu gwe nali nkola mu kampuni emu naye nga tulimu n'omuvubuka yansangamu naye yajja luvannyuma abakaaba amangu temukaaba mukyala ŋŋambye banzaala Luweero kume ku byatuddisa famire zaffe zaasaanawo naye zaasaanawo nga twali tumanyi nti ntalo za bulijjo naye mba ndi eno gye nkolera mu Bulaaya ndi ku mulimu nga baleeta omuvubuka ng'ayogera bulungi Oluganda buli kimu ng'akikola bulungi nnyo naye nga Munyarwanda nga nze simanyi wabula bwe tuba tuli mu kampuni nga tukola omuvubuka ono anyiiganyiiga ayombayomba ayagala nnyo okukuba abantu n'ekigambo ky'okutta kimulimu naye bamugumikiriza ebbanga ddene nnyo ng'akola ebintu bino kati olumbannyuka n'omuntu ono batambula ng'amugamba waayi kikinga ovaavaako nnyo ng'oli munyiivu nnyo oyagala nnyo okulwana okkuba ng'amuviira ku ntono ng'amugamba nze ndi Munyarwanda baatuleeta buleesi mu Uganda mu myaka gy'ekinaana bwe batuleeta ne batusomesa ennimi zammwe tuziyiga era ka tuli Bannayuganda naye nina ekintu ekintawaanya sikyogera nko wantu wonna nti kyekiruwa baatuwa omulimu twali abavubuka bangi nnyo ng'omulimu gwakutemaatema Baganda buli nnyumba gy'osanga mugiyingira muli mu batemaatema twatemaatema abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira naye ekintu ekinzijira ku mutima ekinkozesa ebintu bino tulina amaka ge twayingiramu tugamenya tugingiramu ne tutemaatema buli alimu natuuka ku mukazi yali lubuto ne mutemaatema mu kumutemaatema abaana baali babiri abalongo ne bavaamu bwe bavaamu nali sobola baleka nabo ne batemaatema ekyo ekintu nakati kikyandi ku mutima kintawaanya n'abalala bangi nnyo balina ebintu ebyo bulwembeera awo kinzijira kale kyekizibu kye tulina oba kyekizibu kye nnina omukazi yagezaako nnyo okwagala okukendeeza emboozi eyo gisirisa naye emboozi yagaana omuvubuka namugaye kyekinzijira naye nga tuli bangi nnyo abaakola ebikolobero bino omuntu anyumiriza emboozi eyo wembadde nenfiriizinga neŋŋamba kati omanyi buli lwenfuna emboozi y'abantu b'eruweero mu Luweero Triangle akatambi kano nkazza nnyo lwaki nziza akatambi kano omusajja ono yayogera ekigambo kino naye ne bannabyabufuzi abadde mu Uganda emyaka 6 tekulira muntu yenna yajja agamba nti tutandike okuinterpretinga akatambi kano lwaki omusajja ono yagamba awolukurashi Baganda we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what?
when you say this, atunde Sabasajja Mukamwa. But politics is about to Mukamwa. No, if you say Sabasajja Mukamwa, shall crash. Tewaliwo munnabyabufuzi yavaayo ku interpretinga Katambi ako. Mukanze emboozi gyanyumiriza tendese kyekimu. Kati bw'otunuulya ebikolwa bye bakoze ku baana b'enkyukakyuka okuva 2019. Okuva 2019 ne abareepinga ne basiga siriimu ne babatta. Naye ng'oli akubuuza Abaganda mwagala ki? Tutta mmwe Abaganda mwagala ki? Kati n'akatambi kano nako mukawulirize. Kano abe Butambala babadde Butambala. Abana baffe mubabonyabonya bali basoma mwabakwata ne mbasoma mu bintu by'ekisiruzi mukutendeka mwali kootu sobola okufuna benyi temutufuula abaana bato basula wano bati wali mateeka gayita kuyamba ogereyo kooti esobola okuyamba mu baana mubavunaanaki balina muntu okubatta abaana mubenyikubatta abantu ate muli kubaana Katambi kankaddemu mu side eno. Kankadde mu side eno. Ekisinga okwenyamiza nga sinakaddamu. Omusawo guvunana hona Muwanga Kivumbi omanyi lwaki Mpuuga, Mayiga, Sseggona, Abedi Bwanika ne Lukwago balemedde okonvinsinga Muwanga Kivumbi ensonga yeno. One, Muwanga Kivumbi emyaka gy'alina gimumala yeetegeerera. Ekisooka yamanya ku lunaku lusembayo nti bano abasajja bonna ne bwebakolera bajja kutta. Ku myaka gya Muwanga Kivumbi tasobola kukkiriza kikolobero kyali makaage kikkiriza nti baali batujju. Ekyo impossible. Ebirala byonna nsobola okutatira Muwanga Kivumbi mukono. Wabula Muwanga Kivumbi ku myaka gye tasobola kukkiriza abantu baafiira mu makaage nga si yabatta okukkiriza nti baali batujju. It is impossible. Era y'ensonga lwaki Mayiga, Muwanga mu Mayiga, Mpuuga, Abedi Bwanika, Balukwago basanze obuzibu okonvinsinga Muwanga Kivumbi to accept their deal. Ebira byonna asobola otateekera Muwanga Kivumbi mukono. Naye Muwanga Kivumbi tasobola kukkiriza musayi gw'abantu abawera 35 battibwa mu makaage nga mulimu n'abaana abato okukkiriza ddiru ya Museveni tekisoboka. Ebira byonna asobola obifiirwa naye tasobola. Kati abasajja bamayiga Abanyarwanda bano, and the fact is they don't care about us. Ne bwe yagenda okusaala Idi teyasobola kuwubako lulwa kigere mu maka ga Muwanga Kivumbi. Wadde famire y'omuntu yenna yattibwa Muwanga mu bitundu by'e Butamba, embwa eyo teyasobola kugendayo kubuuza ku muntu yenna. Munaasonyiwa sitira nnyo okukozesa bigambo bino. Gwe tosobola kunga omusajja ne mugamba kkiriza omusa musibye n'abaana abato abatanneetuuka. Ne bagamba kodde bagamba nti emyaka gye musibiramu abaana si mituufu. Abaana bano bateebwe. Poliisi nejja ne ripooti y'emumbi emyaka gye tegikyuse. Nga mugo omusajja nti yatta abantu. Ani Muwanga Kivumbi alina mundu. Muwanga Kivumbi alina poliisi. Kitegeeza nti abantu bano batulinako olutalo. Amuno mutanakkiriza nti abasajja bano batulinako olutalo. Nze kati ndi mu lutalo ne Museveni n'Abanyarwanda. Ekyo oli Munyarwanda ng'oyagala kunkya wakiŋŋambe. Open ne kati mbalinako olutalo. Sigenda kukweka no. Ekyo sigenda kati mbalinako olutalo. Temusobola kututtira bajjajjaffe okuva myaka gy'enkaaga mu mukaaga n'okutuuka olwaleero nga tugenda kusirika no. Oba oli Munyarwanda and follow me era nkyawa. The fact is oyinza okuba tewali part and partial of this mission naye kikkakatako okudefendinga yourself. Enough is enough. Temugenda tutta tusirike.
Otomu atomu nyigiriza ave ya confessing which means yes nakikoze since when. Ebyo sigenda bikiriza. Boboli munyarana nga statement zenkola zikunyiza I'm very sorry. Sigenda kubeera kuludda lw'abantu abanyigiriza abantu ate nga banyigiriza mbaga bakiriza ebikolo bye mbakoze koned ekyo sigenda kikola. Boboli munyarana nga kyenjogedde owulira kikyamu kuggwe that means nze njogera ku mazima sigenda kukkiriza kwekwakanira muntu yenna sikikiriza. Bwe libanga eggulu gyeriri ng'ekikwemire bwetagenda mugenda kwogera mazima I will not stand with anybody who oppresses people nedda. Ekyo sigenda kikiriza. Nchiddamu bw'oli munyarwanda kuno ng'ondaba unfollow me ku mikutu gyange gyonna. Bwe kubanga ogenda mu ggulu ng'abannaddiini batusomesa ne Bayibuli bw'esomesa nti kwogera mazima. Amazima ngenda googera sisobola kugenda mu maaso kubikkirira abantu nga mutta bannayuganda mutta Baganda ng'abantu batandise babikkirirako akasubi tekijja kusoboka. Unfollow me enough is enough. Anti mutta Baganda n'olumba amaka g'omusajja n'ottirawo abantu 32 n'omusiba mu kkomera ng'oyagala yakkirize mu mutujju. No sense. Kisijja kikiriza. Wulira. Abana baffe mubabonyabonya bali basoma mwabakwata ne mbasula mu bintu eby'ekisirusiru mukusindika mwali kooti sobola okufuna benya temutufuula abaana bato basula bakozi wano bati wali mateeka gayita tuyamba ogereyo kooti esobola okuyamba mu baana mubavunaanaki balina emmundu okubatta abantu mubeziri mwatta abantu ate muli kubaana bakozi temutusuubula ekyo never. Nakobo ogenda mu church emyaka sigimanyi ba mu kereziya nasigaza communicating ne Katonda wange gwensaba nga ngenda okubagana okufuluma enju tikyagenda mu masinzizo wabula kyemmanyi kiri ekintu kimu nti amazima tegali kutwala mu mikono gya Katonda obulimbe bw'okutwala mu jjana oba okutwala mu geyeena bwe kibanga kugenda mu ggulu nga ogenda mu ggulu okusinkana Mukama Katonda olina kwogera mazima. Enough is enough. Sigenda kwekera muntu yenna mutukozeko effujjo. Kati bwe tuva waliwo akatambi kano kakadde mukawulire bulungi nnyo. Akatambi kano kakadde mukawulire bulungi nnyo. Nga bannayuganda bakyewuunya engeri abantu abavunaanibwa ogw'okutta yali omwogezi w'ekitongole ekya poliisi mu ggwanga Andrew Fres Kaweesi gye baatugunyizibwamu ate omujaasi wa UPDF Lieutenant John Mwale ow'emyaka 38 addukidde ku paalamenti y'eggwanga okulopa bakama be mu magye g'eggwanga abamutugunya okutuuka okwagala okumujja mu bulamu bw'ensi. Lieutenant John Mwale abadde mu byambalo by'amagye ng'emikono gisibiddwako bandage anyonyodde bannamawulire ku paalamenti y'eggwanga nga bwe yatulugunyiza abajasi banne ku biragiro bya mukama we Major Ramadhan Gidudu nga bamulanga kugezaako kusinkana President Yoweri Museveni nga tabuuliddeeko. Amafanda ne mulaga kopi gye mpandikidde muzeeyi ne mugamba ngena nakasero bampise ensonga eno neeno neeri nange batiri buzibu genda naye twalinamu empalana naye Major Gidudu natunda emmere y'abasirikale tunda omuceere natunda kawunga natunda ebijanjaalo natunda sukaali ng'agamba nti buli weekend yabaguliranga ennyama naye nga buli weekend amagye UPDF feeding abaserikale baleetera ennyama buli wa mukaaga. Mwala annyonnyodde engeri gye bamutugunyaamu omuli n'okuyisa magalo okumuggyamu enjala n'amannya agamu kw'ossa n'okumusiba akandooya. Waliwo omuti nabansiba akandooya ekiti kinaalise nasanga akutte natandika okukuba akandooya ku muti kwa kantiini ne batandika okukuba ne bakuba nakubonaga abaserikale bakube ne bakuba bwe yambala tukasanga mwendawo n'anfosinga bagende banzize mu kati eyo video ngipozinze okubazaayo to rewind your minds okubazaayo akatono kambazeyo k'ebirowoozo mu 1996 Museveni nga yakawamba nali ndaba ku Lubaga Road ku musajja alumbwa amagye ga Museveni gatuula okuva ku Pride Theatre
negetola negajja negaita ku Hanis baje baitanga Panthers negakire ku musajja mpaka mu lubiri nga bajjeko mukono gumo okubalaga kwa bambula ku basirikala abalala bamala okuyingira olubiri kubanga ffetu abasabinga ebyokulya n'amazzi bamala okuyingira olubiri nga Museveni amaze okuwamba batandika okunoonya buli muganda yenna eyali maje ne bali maze okukola ku preference ne abasiba obundooya ono ke kandoya kayogeddeko kuno okutulugunya kyovula nti oli bamuyitanga Pilato bakukwata nga bakusiba emikono gino bwe bati ekifuba kino nekyereja nga oli ne wabayisizako buyisa kajirita bwe kati obalukira bwe paba katono bayogedde kandoya ne kanzizaayo nga bakusiba emikono gino ekifuba nekyerega ne bakoleka musana mu musana oluvannyuma ne baleeta ebipiira ne babikutuuza empiira nga mukaaga ne bakumako omuliro ekyo kyo ne muto gwange obujulizi nkyabulina abantu battibwa okuva ku lubiri eri waggulu paka waggulu mukolera musajja alumbwa ku pride fit engeri gye mwattamu abantu kitegeeza nina kandoya kayogerako obundooya bwali yera batta abantu bangi mu nkola eyo tosobola kumbulira nonsense wa byabufuzi ku silent genocide against Baganda nongamba nti I should keep quiet nonsense sisobola nyambala informu y'amagye kyenasanga kutte natana kukuba akandoya ku muti kwa kantini batandika okukuba ne bakuba nakubona abasekere bakube ne bakuba abo yambala tukasanga mwenda onanfosinga bagende banzize mu nyumba nyambala informu y'amagye ndoza gante nabadde bwe ne informu y'amagye nenga no kwambala uniform nenga basitula basituzi Lieutenant Mwale kati agamba nti ayagala President Museveni anga yemudumiza okuntiko ojiri gwanga amuumuza abagye kubanga takyasobola kukola odukwata emundu kuba emikono gyali mala nsasule nze ngende ve mumagye mpumule sikyalina mugaso guno omukono gwa ddyo nenze gyali asobole okunyamba kubanga mpulidde abalowooza gasinga gabateekayo bagawuliriza abaka abamu bavumidde ekikolo ky'okutugunya abantu abakwatiddwa emisango egy'enjawulo naddala ejja naggomola twalaba okutulugunya abantu nze nali manyi nti bino byakoma ku mulembe gw'obote naye bwe ndaba olaba batulugunya owaabo bwe bati ne bamugjamu enjala ne bamugjamu amannyo ne bwe bakwata ku ffe nno ssebo ne bakwata ku ffe gye bavuddeko omwogezi ogiriggwanga eri APDF Richard Kalemire yawolereza giriggwanga nga bwetasobola kutugunya muntu yenna kubanga bakimanyi bulungi nti kimenya mateeka. Sam Ibanda Mugabi, NBS Amasenge J. Kati yo video nkadde oyo Sam Kaligire yagamba mbu tebasobola kutulugunya muntu ever tebasobola accepting their crimes. They can't accept their crimes. Tubadde wano mu struggle bassa abaana baffe nga they don't accept their crimes. Balivayo did to accept their crimes. Tebasobola kubanga that is their nature. So I can't associate with such people. Asobola okwegana nti yasobola nga sinna motakola ompairiza neddande sirina kyemmanyi oyo sinze mumuse naawe tebaliikiriza bikolwa byabwe. Ola beegaana okutta Abaganda mu Luweero ne beegaana okutta Dr. Andrew Rutankome Kayiira gwe battira mu maka e Makindi agamukwano gw'Eggombya ne beegaana nti sibamutta. Ne baleeta embwa za Scotland Yard ne ziwunyiriza era zaatuukira mu Lubiri e Mengo nga Barracks ekyalimu ne lipooti tefulumanga nga n'abamutta we bali guno nga tuyagenda kukkiriza ki era kkiriza ki era netunano abantu amu bannabyabufuzi mu Kyagulanyi kiyadduse akimanyi nekyagenda okukola akimanyi. Mulwokuba mulimu kulya ssente temusobola kwogera ku bikolwa Museveni byakola. Politics aside, Museveni mutujju, Museveni mutemu. Gwe omuntu wottira taata to hide your identity or your history, your ancestral background. Gwe omuntu muyita mwangu. Kati wano nabagambye nti Uganda erimu ekibikyamu ne mbagamba foreigners they are taking over our country
naye era nze natandika okiti nkula wano ekyaba foreigners wabula ngera bw'omanyi nti omuntu yenna wabanga si indigenous they can open that country for all foreigners to occupy that country okugezaako okusanya oba indigenous nakikuba n'ekitambuza kati nalabye ejjoko Natasha Broadcasting Service yabadde BBS nga bo batandise okyogerako wabula Kayindo Tafiire yanyizizza nabagamba ekisajji mwatunuulira ku face okwo ne ku mutima bwate waali. By the way, mwina ekintu kye munatanneetegereza naturally ebiseera bisinga mwetegereza nyanga abantu facial expression zaabwe physical appearance zikulaga omuntu kyali naturally. Facial expression entula ya face enjogera ye n'ebikolwa bye bikulaga yaani munda. Ayinza okugezaako okubuza abuza, ayinza okugezaako okubuza abuza, naye era bw'omanya okwanalizinga n'okumanya enjogera, entambula, enfaanana n'ensenka y'ebigambo bikulaga nti omuntu oyo mubi mu bulamu bwe. Entula ya Kayindo Tafiire yendowooza ye munda, so takulya ssente wajja n'ayogera ne yeebuza buza nga mulowooza mbwa era mulungi nnyo nga ye mulowooza nedda si bwali bwe kiri mutima gwe yenfaanana. Ulira bulungi nnyo. Kino kikulaga nti abantu bano bakikola kagenderere eggwanga yaffe oddiretamu abagwira batekinge over mwe muveemu kubanga be babayinako obuyinza so si mmwe bannansi. Akakiiko ka Parliament akalondoola ensonga z'omunda mu ggwanga kasisinkanye Ministry ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebitongole ebyenjawulo okuli n'ekitongole ekikola ku ndagamuntu ki National Identification and Registration Authority NIRA okubaako ensonga ze baanukula ku nsonga z'okuwandiisa abantu. On MTN or Airtel lines, it is possible. How do they get messages? Ababaka batandise na kubuuza minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kayindo Tafiire annyonnyole ku nsonga y'abagwira okugeza ng'Abasomaali, Abasudani, ab'Ejibuti, ab'Eritreans n'abalala abongedde okuyingira eggwanga n'okusenga mu bifo ebyenjawulo mu ggwanga okugeza nga Gaba, Kabalagala, Makindye, Kansanga n'awalala n'okukola bakolera ddala emirimu egifaanana n'egy'abannansi nga n'okuvuganya bavuganya. What is this legality? Are they allowed also to operate saloons? Are they allowed to do pedicures? Because they are doing this. The housing system in that area, now the internal affairs, are these people legally having working permits? Mukwanukula Minisita Tafiire agamba gavumenti yekubiriza abagwira bano okwebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino weeri bakole basobole okwebeezaawo baleme kutunuulira ssente ya mwi wa musolo kyokka asabye bannayuganda bave mu kwemulugunya n'okukuba emimiro ku nsonga eno wabula bakole ebibagasa. So when they are here, we encourage them to work so that they can support themselves other than living off the taxpayer. These refugees and foreigners engage where Ugandans have not seen that opportunity. We should encourage Ugandans to dominate those trades other than complain about competition. Obatuuse ku nsonga y'endagamuntu akulira ekitongole kinnira Rose Kisembo awuniikiriza ababaka baakabatemye nti baalina enteekateeka y'okufulumya endagamuntu obukadde 17 naye bafulumyako endagamuntu obukadde 15 nga mu kiseera kino baakakubako obukadde 12 naye bannayuganda abaakajjayo endagamuntu zaabwe tebasukka bukadde 3. We have printed 12 million cards, issued, distributed to districts about 10.5 million cards. Only 3 million have been picked, sir. 12? You said 12? Yes. But only 3 million have got their national IDs. What reason is being advanced? Okusinziira ku NIRA okukakasa nti endagamuntu yeefulumya olina okufuna obubaka ku ssimu ekiyitibwa SMS kyokka ababaka bagamba n'abantu abafuna obubaka buno ku ssimu obubalagirira okunona endagamuntu zaabwe bwe batuuka mu bifo gye balina okuzijja ate babajuliza bifo birala. When I reached there, they told me to go to Gulu. Yeah, I received a message and they told me. So either the ED and the staff team are not coordinated in communication, all those messages are in a hoax. And then also these places are congested. Ababaka era beemulugunyiza ne ku ky'omujjuzo ogubeera ku ofiisi za NIRA okukusa abakozi ba NIRA okusaba ekyoja mu mira abantu ababa banonya endagamuntu zaabwe n'abakozi bennyini okubanga bakola naye nga tebalina mpisa. Some of the officials are soliciting little money to prefer some people who have come last. All right.
General Kahindo Tafire, Nyandi Soferi Tibahaburwa, General Salim Sari and the others. Kino ekibuuzo kigenda gye muli. Ensi Uganda si third country or second country. No. Ensi Uganda is a collection center. Which collection center? Terina kusettlinga refugee yenna mu Uganda to become part and parcel of that country. Mu mateeka ga Geneva Convention. No. Pechikirizibwa. Integration law ya Uganda doesn't allow refugees to stay in urban areas. Refugees are supposed to stay in refugee camps until they are settled in third countries or second countries. Gobodano no go mutwe go kulinga bofuro. No gamba, but the government encourages them to work and occupy the space because the competition is there. You are full. Olimusiru. Open a case against me. Oli musiru emirundi busiru oli musiru gwera sobola kungamba nti Uganda Correction Center integration lot musobola gisomesa abantu kugitegeera no ngamba refugee azze ngadduse waawe ne mukirizo okola okusettolinga mu urban areas ne muwa n'obutuuze nga ne ba refugee abamu n'ensi zaabwe ziri stable. Nemugati bali okay to work in Uganda kubanga competition which competition nga bana Uganda bonna badduse bagenze mbonapo bagenze rudda waje babe mukubabonyabonya kugambo they nemwe bisajja mwe constitution ya Uganda yona sijimanyi mutwe neche manyike teka ya integration terikiriza refugee yenna yesobola kine mu 7 yetaddewo nga akajonjo kuko teka mu constitution ya 1995 kubanga bakimente kikirizibwa. Bana Uganda mbasindikiriza kufuluma gwanga muleta ongamba otya mbo they are free to operate in Uganda bochupainga competition. Can a refugee compete with the citizen? A refugee to compete with the citizen? Are you a fool? Kanji kuddiremu akakiiko ka paalamenti akalondoola ensonga z'omunda mu ggwanga kasisinkanye minisitule ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebitongole ebyenjawulo okuli n'ekitongole ekikola ku ndagamuntu ki National Identification and Registration Authority NIRA okubaako ensonga ze baanukula ku nsonga z'okuwandiisa abantu. MTN or Airtel lines, it is possible. How do they get messages? Ababaka batandise na kubuuza minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafire annyonnyole ku nsonga y'abagwira okukkiriza ng'Abasomali, Abasudani, ab'e Djibouti, ab'e Eritreans n'abalala abongedde okuyingira eggwanga n'okusenga mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga okugeza nga Gaba, Kabalagala, Makindye, Kansanga n'awalala n'okukola bakolera ddala emirimu egifaanana n'egy'abannansi nga n'okuvuganya bavuganya. What is this legality? Are they allowed also to operate salons? Are they allowed to do pedicures? Because they are doing this. The housing system in that area, now the internal affairs, are these people legally having working permits? Mukwanukula Minisita Tafire agamba gavumenti yekubeeza abagwira bano okwebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino bweri bakole basobole okwebeezaawo baleme kutunuulira ssente ya miwa musolo kyokka asabye bannayuganda bave mu kwemulugunya n'okukuba emimiro ku nsonga eno wabula bakole ebibagasa. So when they are here, we encourage them to work. One. So that they can support themselves. Two. Other than living off the taxpayer. These refugees and foreigners engage where Ugandans have not seen that opportunity. All right. Waliwo musiru alina obwongo bwa kota. Waliwo musiru nga alina obwongo bwa kota agenda tuga nti ate barefugee mu nsi endala nga bakola. Yes. Barefugee okola mu nsi endala baba genzeyo nga bavudde gye bavudde ne bagenda mu nsi nga third country. Ekisoke kyokubiri.
abantu bamala okufuna obutuuze mu nsi ezo naye era mu nsi ezo waliwo emirimu egirina okukolebwa bannansi naye gikolebwa abagwira ba refugees era waliwo ebintu ebikufunibwa bannansi nga omunoonyi w'obuddamu tosobola bifuna kyetuyita privileges ompulira kati mu Uganda ng'etteeka bwe likwata ku bagwira nti waliwo emirimu gye batasobola funa oba gye batasobola kukola nga bannayuganda bagikola etteeka weeriri kati mu Uganda kiri open nti n'omuyindi ajja n'afuuka mutembeeyi omuyindi asobola okujja n'atandika okukola bu small scale industries oba business ekiratirwa mu mateeka kati oŋŋamba otya nti omusomaali omuethiopia omueritrea batandise okukola mu saaluuni okusala enjala okukola mu restauranti bannansi bandibadde bakola emirimu gyonna munnansi emitonotono gye yandibadde akola bano bonna bagitutte okitegera bulungi bagitutte ate ekizibu ekiriwo nti they don't employ Ugandans they employ their own people under the integration law nti when you integrate with those people you found in that area you become part and partial tewali discrimination but bano abantu bebajja beekolamu omulimu bo nga bo they don't employ Ugandans Uganda teri meant kusettlinga ba refugee no Uganda is not a settlement country it's just a correction center kubanga manyeri yaba ina obwongo bwa kota ajaga nti ate ba refugee mu sendera nga bakola yes bakola baina process gye bayitamu balina engeri gye bakwasaganyamu neera balina we bakoma bannansi we basukkirako one era abeera ku levels ezimu ne bannansi in terms of services one tosobola kunga nti munnansi mbadde nsasula ennyumba mitwalo 10 ekansanga omusumaali najja n'anonjera ndamuga nti zingera ku mitwalo 3 ne landiroodi musiwulo okuba omulwanyi namungi nangoba mu nnyumba emitwalo 10 n'agiteekamu wa 3 yes landiroodi mu normal circumstances mutuufu yakola business but mu mateeka kikyamu kinjagadde obbannyonnyola kubanga eri abalina obwongo obutono njagala beegala tabimanyi nkugamba munnansi mbeera ne privileges ezange nga munnansi nti oli ne wajja n'emitwalo 5 ajja kusasula ennyumba nga zibadde nkisasula 15 najja n'agisasula emitwalo 3 simala gagobwa mu nnyumba eyo no naye mu Uganda ekyo kiri nnomo nti yalizimba ennyumba ze ziri commercial za business eyo mu aspect mutuufu naye mateeka kiba kikyamu munnayuganda yasooka naye mu bitundu bamenye wansi awo bannayuganda bonna tebakyasobola kupangisaawo ate era abantu abo tebateekeddwa okubeera mu bibuga balina kubeera mu refugee camps gye balina okubeera eyo gye basetolingire ne bagenda mu nsi endala okusigala mu Uganda balina kumala kukyusa mateeka naye bano babasetolinze bakola ne bizinesi z'abannayuganda ze bakola batandise n'okugobesa bannayuganda mu nju zaabwe ne ku mataka gaabwe gwokimanyi nti refugee mu Uganda bagula n'amataka ne baga owuninga balina national ID za Uganda passport za Uganda bazirina gwe passport yonamekeza ensi mmeka gwokimanyi abalutira ba owning ettaka mu Uganda permanently aba Ethiopia bafuna ettaka permanent mu Uganda abanyarwanda bafuna ettaka permanent mu Uganda n'abasudani bafuna ettaka permanent mu Uganda osobola odifuna mu nsi yonna bafuna n'ettaka ne baligula permanent balitwala waliwo no njagala agenda okudda mu video zange zino nga orizoninga bulungi nnyo so si kwogera biga bitakwatana byotalinaako magulu ompulya bulungi nnyo munnansi bwe tubanga tuli ku 10 ye percentage munnansi abeera ne advantage ebeeramu 80%
refugee n'abeera ne 20%. Kyengezaako kugamba ne kati mu Uganda omugwira ayina 90% rights mu Uganda, Uganda ayina 10%. Is that fair? Is that fair? Ekyo si kirungi. Wasalawo regulations bana Uganda okubeerawo. Kati awo tuvuddewo saagala kirwako nnyo. Waliwo ensonga gye njagala okukoonako. Bulijjo ntera okujjawo ne mbagamba ku nsonga ezikwatagana ku bannayuganda naddala abaana abobuwala. Ensonga nyingi tuba tuzoogerako ezikwata ku kisaawe ky'Entebbe. Ne waliwo obuvuyo buli ku kisaawe Entebbe again. Ekisaawe Entebbe kifuuse nattabula. Ekisaawe Entebbe kifuuse akattiro. Ekisaawe Entebbe kifuuse ebbuliro ly'abantu. Ekisaawe Entebbe kifuuse ekitundu mwe bamanyagira abantu bannansi n'abagwira nenga abakola ebintu bino byonna bali mu gavumenti ya Nyando Sofeye. Waliwo abakulu abakwalaganya ekisaawe ekyo aba Civil Aviation Authority saako ne bannamagye abakola ebyokwenda ku kisaawe Entebbe abagufudde omugano ogw'okutulugunya abaana abobuwala nga abasaba ekyajjulayina ku kifuba bato kisobodde kibawa omulimu mmye. Kati waliwo omwami no gwe bayita Brigadier General Kisame Samuel. Brigadier General Kisame Samuel kansubireti muno bwaka onobufuna gw'okulira security ekisaawe ky'Entebbe yonna. Naye emivuyo mingi egyetabise ku kisaawe Entebbe omuli okukusa ebyamaguzi obiisa ku kisaawe Entebbe ne bifuluma ngo bimanyiiko omuli okufera abagwira ng'abafeze bali magye ate mmala okufera abantu abo ate diriwe ziyitamu oba ne wabawo linki yonna ate bannannyini nsi bannayuganda bakola ku kisaawe okwo ne mba ne mbafulira obugere nga temwagala information efulume ne mbagoba ku mirimu awo ne mbakwata eyo wekiri. Waliwo n'olunaku omuntu omulu yattibwa ku landiwe y'ekisaawe Entebbe era omulambo ne muguzibiikiriza nga temwagala tegeeza ggwanga ani yanne gye gwazikibwa tegwamanya naye nga Brigadier General Kisame Samuel gwali mu ddiiri zino zonna. Mugobye abaana bangi ku kisaawe Entebbe nga baganya obbawo akakyagera abamu babogobye nga musuubira nti bajja kulinkinga information ku misango egikolebwa ku kisaawe n'ebirala bingi nnyo. Naye musajja gwe ne ttiimu yammwe with immediate effect yono gwenjogerako manze buli sina bwese buli muntu mwogerako as long as kyokoze kikyamu yoyo mukulu. Mwami gwoli musajja musoga amaanyi olina mangi nnyo ku kisaawe Entebbe. Baŋŋambye togambwako era buli muntu akutya olw'okuba oli Brigadier General. Kati mukulu oyina abaana abobuwala n'abobulenzi. Kikulikika kitya singa muwalawo ajja n'akulopera nti gyagenza okusaba basuse musaba akakyagera? Kikulikika kitya singa muwalawo ajja n'agamba ku mulimu gye mbadde wabuze ssente ne ssente nazibbye ne bagobyemu nze? Kikulikira kitya? Kikulikira kitya ng'omuntu avudde gy'avudde ng'aleese emigugu muwala wa mutabani wo ng'asuula n'atuuka ku kisaawe emmaali ye n'ebula ne mumukwata ne mumusiba nga temuwadde explanation? Kikulikika kitya ng'omuntu afudde ku kisaawe Entebbe ng'omufamire yinza okunoonya omulambo gw'omuntu waabwe n'abula ebbanga lyonna naye nga mukimanyi nti baamuttira naye ng'ate tewali muntu asobola kuyingira mu kisaawe nga talina access either nga yayise eri mu kago oba nga yayise ku migration n'afiira ku lwandiwo y'ekisaawe ne mukweka omulambo fo gumu nsi netamanya. Muyamba ki eggwanga Uganda? Video eno mmanyi bagiraba ku kisaawe Entebbe naawe kooli ogiraba. Kati ngenda kusaba olunaku lwayingira office okutuuka olwaleero tereza obuziina bwo otherwise bw'otabutereza wiiki ejja ntandikira ku ggwe.
bw'oba olina dda either resign. If you don't resign nze ngenda kukolako ensi ejja kutereranga ekisaawe kimaze okuterera ng'ovuddeko ne bannammwe. Mulekeraawo okutiisatiisa abaana ab'obuwala nga mubasaba ekyajjula ne baganda kibwe mutandika obbagobesa ku mirimu. Mulekeraawo okuwa ddiiru eziri mu buwumbi ku kisaawe ate abaana ne bategera ku ddiiru zino abaana bano ne mbafuulira obugere ne mbagoba nga mukolagana abanene mu gavumenti mu magye abaana bannansi ne mbafuukira ekizibu. Vidiyo eno jjagifuna mmanyi bannayuganda temwagala baga amazima ojja kunyiga kuba oli munnamagye ogambe Lumbuye yani ayogera. Yes, amannya nze Lumbuye. Eddoboozi lyange ndikozesa Katonda liyampa okubategeeza mu bataagala bagambako azinongazi nti ekutuuseeko nze sirya bigambo byange kuba ngenda okwogera ebigambo bino nga nfunye information entuufu era negiderivalinga. Brigadier General Kisamu Samuel ng'oli musajja musoga by tribe kendeeza emize emibi n'ettiimu yammwe ekola ku kisaawe Entebbe ku security saako ne Civil Aviation Authority mufuukidde abaana abawala ekizibu n'eddiiru ezitutta obulamu bw'abantu n'okufera abagwira mu golodi. Mulekeraawo nammwe akabinja ka Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe mulemesezza bannayuganda obulamu. Abaana bava okusuula mu Amerika mu babba, abava okusuula e China mu babba, abava okusuula e Dubai mu babba, abava okusuula e India, abava okusuula e Turkey mu babba nga binyika omusolo gutali mu mateeka omukyamu. Ne mmala obbajjako omusolo ate ne mbaseetingira abaleveni abala mu kkubo ne bakwata emmaali. Bankulaakulana ebaki abaana basinga bonna abadde China abadde basuubula bonna bizinesi bagivudde mugenda kujjangawo omusolo nga buli omu mukuba muttira ku mutta busi. Omuntu najja n'omugaa nti essuuti agiguze siringi $100 n'omusolo almost $120 ku ssu n'omupafume $5 n'obujimusa ba $6. Omuntu n'aleeta omugugu ebintu ebimu n'ebibulira ku kisaawe Entebbe. Omuntu n'atafuna kuyamba kuba tewali customer care. Complaining ngene mukwane muteka ku polisi ku kisaawe Entebbe amu ne babulya ku kisaawe Entebbe ba complaining olwe Mariam mukendezo obubbi n'obufere n'obutemu ku kisaawe Entebbe. Mwabaana bakiriyalinga abenyonya bakiriyalinga emigugu gy'abaana egiyingira n'egifuluma. Oli n'aleeta ebintu bye nga bijja mu kkiro ennyonyi ze yamuwadde. Oli n'omulesa amatooke ge n'omulesa lumonde we n'omulesa muwogo we n'omulesa ebintu bye kubanga gw'olina akasajja ku mutima kuba gga yalinnya ennyonyi otogirinyangako. Ekyo si kizibu kyo. Omuntu agenda okujja ku nnyonyi okwo ng'apaakinze ekkiro ze ng'azimanyi. Mulesa abantu emigugu gyabwe ne mulemesa abaana okuyita ku kisaawe mu abakyala n'abaami bakola ku kisaawe migration. Omuntu ayina hotel booking, ayina visa, ayina abamulinze n'agaana okuwa ssente n'omulemesa ennyonyi kubanga mwagala enguzi. Omulimu gwammwe kebera nti ono ayina air ticket, ayina show money, ayina hotel booking, ennyonyi yapangisiza weeri. That is it. Gw'omulimu gwo gwakubamu stampu muleka agende so si kumulemesa. Wano mudiringa ne travel companies ezikukusa bannayuganda babatwala mu nsi z'abawalabu batundamu ebyobugagga byabwe by'omubirikadda byabawa nga tembalemesezza abagira mu gurupu. Wabula abantu Ssekinomu balemesezza obulamu. Nyina atunze poloti, atunze ennyumba, atunze ekibanja, sinakindi batunze akamotoka. Omwana agenda atandika obulamu mu nsi gyage. Embwa n'emire mugamba tolina gy'olaga. Embwa ne mugamba tolina gy'olaga naye nga talina wadde kintu kyonna kiyinza muyimiriza muntu we butagenda. Naye nga famire muntu gwe badde gende katukuteekemu ezaffe zonna ogende. Baba lyawo nga mwala akuba essimu mulezi bande banganya ogenda ne tebampadde ensonga. Omanyi stress gy'oba otadde mu mukyala asigadde waka abadde alindidde omwana oyo kyafulumye. Omanyi stress gy'otadde ku famire ye. Omanyi stress gy'otadde ku bantu be. Eya tiketi yokka entono ennyo ng'ofuluma Uganda, entono nnyo ng'ogenda Middle East ya $2.2 million and floor.
mu Europe ezimu zirina ku miliyoni 6 mu America ezimu zirina ku miliyoni 10 ku 12 twandi flo g'omukazi n'oyimirira ku box ko n'omugamba tori najjalaga azifu gomanya abaana bagenze butabika mumanya abaana balemeddwa obulamu olw'okuba mu bakazi mmwe n'obunanfuusi wamwe ne basajjamu aba migration Entebbe wali ku cargo handling section wali ku migration obubbi buli ku migration obufere buli ku migration ate n'aba flexible mulekerawo okubba abantu dola ezo kweli ku 13 mu lusanvu mumeka oli n'ogissa n'omugangira gye muguza 2 mulekerawo obubbi namwe flexible zo ku kisaawe Entebbe n'ekirala kino kiddamu era mulekerawo okubba abantu busimayi small note za dola teyinako small note zonna dola ziba equivalent ebintu byabwe bekye mu Uganda mufuuse babbi musimanyi eno dola 2 tugisasula dola 5 tusasula bisadu je mu charging ya dola 10.5 since when mu nsi zonna kebere dola emu exchange rate erikoze sente zo ino okuwa omuntu naye embuzi ne kuganti eno dola emu dola 5 dola 10 dola mulekerawo ofere n'obubbi ku kisaawe Entebbe aba forex bureau mwenna ku kisaawe Entebbe abantu ko babali ba complaining ko forex exchange room za kibbi mucharginga abantu different rates ku notes eza dollar beza euro neza pound cargo handling system mwetereze Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe namwe muli babbi mwetereze mubba abaana n'emigugu gyennyini mubbamu ebintu mubba ebintu by'abantu ku kisaawe Entebbe oli neegomba essimu n'agibba neegomba perfume n'agibba neegomba essuti n'agibba mbusimayi sample dudugasinga sample nyoko mulina factory ekola ebintu byongera gisampolinga oli azze ne receipt akulaze ebintu seze ebiguze akulaze yava n'omukya nemwe kati gwe mukulu n'ono ono brigadier General Kisame Samuel olwayo kusatu wetutukira ku lwokusatu nga tonnakirininga ddaterininiwo ku bikolobero byokoze ku kisaawe Entebbe ngenda kuddira abaana bemugomesezza ku mirimu divize mukuba ku kisaawe ziri mu $5,000 kakadde ka dola n'omuntu yafiira ku kisaawe Entebbe kulaani we ne mukweka omulambo famire neetamanya mujja byogera ensi ejja bategeera mumala ne musangulamu footage wa kamera nga temwagala nsetegeere lwaki musangula footage wa kamera singa abeerawo kisamu ku kisaawe mwe mbavuddeko nja baddira olulala awo tuvuddewo nja baddira olulala awo tuvuddewo saagala bbalwako olunaku lwaleero amawulire gakedde egamba nti convoy ya Minister wa State for Lands Judith Nabakooba afunye accident. Abantu bonna badde baagala bawulireko kimu nti Nabakooba afudde. Naye unfortunately tafudde. Naye mu convoy eyo teboogedde empapula z'amawulire ku channel zaabwe zino ez'oku social media ne ku mainstream media teboogedde ki ekibaddewo. Wabula convoy ya mukyala Nabakooba mu kukola akabenje kano battiddemu omukyala gwe basiba muyita Batera Flavia. Batera Flavia family yeetaaga justice. Mulambo gukyali mu ggwanika naye amawulire tegagwogeddeeko. Nabakooba tavuddeyo okukola statement nga convoy yeekoonya omukyala ono. Era omukyala ono zembu yageze ku ntaalesa abaana babiri abataliko mwasiriza essaawa zino. Omukyala ono yono teri ggulire likulaze mukyala ono bakulaze bulazi mmotoka za Nabakooba eryo eggwanga Uganda. Oyo omukyala bambi gwe basse convoy ya Nabakooba gwesse.
Emmotoka za Nabakoba ze zino. Konvoyi ya Nabakoba nga bwesso omuki bwesso omukazi ne teboogeddeeko wadde nti bassa omuntu no wabulira emmotoka etambudde butambuzi bo bavudde buvi ne bagenda famire y'omugenzi eri mu kuyaggayagga ne TV ne radio tezivudde kwogera nti basitiddemu omuntu oba waliwo omuntu alooziza obulamu bwe omukyala abaana babalese babiri baana bato kati if a minister can't stand beside the family of the woman who was killed by Nabakoba's convoy. Ani agenda kufuna justice. Obanga minister gutwandisubidde nti representing abanansi convoy ne notavoya doku. Judith Nabakoba wonna wooli motoka zo zitomedde omukyala bamuyita Batera Flavia mumutidde mu bitundu by'empigi temuvudde wadde okulaba kyekiriwo ne mugenda omukyala nabadde alese abaana babiri bino bikubugambe bivudde mu family mugende muyambe family eyo kubanga emmotoka ezimukonyeza gavumenti muli bakozi ba gavumenti temusobola kuleka mukazi nga afudde essaawa zino ng'ekimusse emmotoka zo nenga tovuddeyo kwogera family eyo etaaga justice abaana b'omuka bino nsobodde okufuna kati olaba Arafa omwana yabadde avudde e Kampala nga atwala abaana wajjajja waabwe mu kyalo Masaka yagenda ku Lwakutaano ng'alina okukomawo ku Lwokubiri kuba bali boogerezeganyiza ne taata we ng'agenda kukomawo Lwakubiri naye Olwokubiri olwajjo teyakubidde ku taata we essimu wabula olwaleero we bugenzi okukya ku makya saa zibadde nga 3:4 ne batukubira essimu ne bakubira taata we essimu ne bamugamba waliwo omuwala gwe batomeredde eka yabwe muddugavu mumpi munene abula bamutomedde afudde engeri olunaku gye lubadde olw'okulimba taata waabwe n'abagamba bannaaya ate munnimba leero olunaku lwakulimba kati olina omwana tetukulimba kyekituufu omukazi akoze eki afudde muloka emutomedde n'afa bwe bamaze omugamba nti emuloka emutomedde n'afa ne bajjako essimu kati ne bankubira nze ne baŋŋamba oba muko yankubidde naŋŋamba muko kituufu kiri nti waliwo omawulire ge tufunye nti Flavia bamutomeredde eka yabwe afudde naye kituufu konze leero olunaku lwakulimba abula kyemuba munkolera kimu mumpe ennamba y'oyo abakubidde obbabikira nti Flavia afudde ne bampa ennamba ye ne mukubira kuba muyise wala okukonfaminga nti kituufu omwana akoze eki bamutomedde n'afa ne mubuuza abula njagala ombuulira amazima ssebo kuba era olunaku lwakulimba naye saasira emitima gyaffe ekibanga kituufu mbuulire kituufu ekubanga kulimba bambi mbadde nkusaba onnyambe oleme twewanyisa mitima omusajja n'agamba ekituufu kiri ndi nkimanyi nti olwayo lwakulimba naye omukazi bamutomedde afudde nenkola ki nemugamba webale kumpa amawulire ago naye nga obanga ogambye bwoto nti omwana afudde ekituufu oyo ye muwala wange nemugamba kale kansambesambyeko ndabe nga nzijawa eka yabwe nemujjako ate wendabye nga ye muwala waffe nenfuluma eggwanika nenzira wabweru waliwo n'abalinze bode yaabwe waliwo n'awo accident omulala bwe balinze bode awo ne bambuuza nti oyo omukyala olina bw'omuyita ne mbagamba ye muwala wange neba neemoloka emutomedde nnyo nnyo naye ebadde ya Nabakooba ku moloka za Nabakooba emu yemutomedde ya Minister of Works Minister of Lands ye ne bangamba naye ekyoba okola olina osooka okuddayo eka yaba okola statement
bakubuulire nakiki oba emmoloka weeri oba teriiwo. Nenvuga nenva Gombe nenzira ekayabwe. Bwe ntuusa ekayabwe ku poliisi osina waliwo omusirikale gwe bampadde atali osodi oli obwedda gwenjogerezeganya naye nangamba ekituufu emmoloka weeri eri Katonga wali eri ku checkpoint. Naye omaliriza statement oli waddembe osooka okugenda n'okola ki n'ogiraba nako. Bwe tukyakola statement nampa n'ennamba y'oyo ddereeva. Nampadde ennamba ya ddereeva nenjogerezeganya ne ddereeva nangamba ekifo kiri nti tuvudde ofiisi ngifulumyemu sirina bakama bange naye nkyambadde nsaba tukwatagane ku makya twogerezeganye tulabe butera tuyinza okukola ki okulaba nga mutwala bode okugiziika. So kati mbadde ndi mukola statement kumaliriza kukola statement tulabe kyetuzzaako naye nga byebyo. Pakati omugenzi ye Flavia Batera Flavia ge mannya ge Batera Flavia. So kati ndowooza budde tuyinza ogijjayo enkya nga tumaze okwogerezeganya n'omwami oyo yakubeera mbabuulira naye nga byebyo. Kale mukyala Judith Nabakooba video no manye genda kutuukako. Konvoyo yatomedde omukyala oyo alese abaana babiri. Family restaurant n'omulambo naye ngenda kusaba oyina abaana atoli minister motoka zoli muza government nesereza mu amusolo. Tusekitiibwa mu bikole bye mukoze ate mbisasulire. Tusekitiibwa mu bantu abakoneddwa mwakubadde bo babigere mugende mutukiza obuvunaanyizibwa bwammwe obw'okulanga mukwatagana ne family omukyalo yafuna obwenkanya asobole okuwummuzibwa ate abaana be bafune justice. Zezo ensonga zenjagadde okukolako mukyala Nabakooba message eno gyagifuna awo tuvuddewo. Eno message gyengenda okusemba nayo nkakali nnyo njagala mugiwulirize bulungi nnyo. Waliwo ekisaanyaawo ebyobugagga by'Abaganda mu Buganda naye nga kino kitambula eggwanga lyonna naddala mu Buganda. Lwaki lwaliro nkambuwadde nnyo ku nsonga za mission ya Museveni ne banne okukya Abaganda okubatta ate ne beesiga akazigo mu bugo tebalina kye bakimanyiiko. Family nyingi mu Buganda zifiiridde ebyobugagga byazo nga waliwo ebintu by'ekisiru bya biyita bya kisiru ebikolebwa in the disguise. One, buno baka njala bugenda eri basse bintu ne banna bintu. Buno bubaka njala bugenda eri basse bintu ne banna bintu. Abakyala balina mu akawoga balina ebintu byammwe n'abasajja balinawo ebintu byammwe. Lwaki? Teeka ki lyewandikwa mu ssemateeka wa Uganda nti bwenzaala abaana obanga nabo Oluganda kibakakatako okuba nti bashahoda mu maali yange nga nkyali mulamu. Sirowooza nti etteeka eryo bweriri. Twemba nina akagaali kankase wajjuba ne mba ndi mulamu waliwo akayinako kopi era asobola okukantwalako. Kabere mwana nkabere mukyala we nga ndi mulamu. Etteeka weeriri. Okimanyi nti mu Uganda abakyala Abanyarwanda ku mission yaabwe y'okusaanyaawo ebyobugagga by'Abaganda balina entitlement nti ne bwe mba ndi mulamu ebintu byange asobola obbikana n'obbitwala. Etteeka teririiyo. Kale mission eno mpanvu. Abasajja Abaganda mwagala nnyo okugula zipu zammwe nga temugenda kweyamba. Wabula mukozesa obuluvu bwammwe ne mutambuza emmumbwa ey'ekitege bwe musanze nga temumaze kwetegereza kigenda mu maaso. Kati basajja bannange abalina ebintu n'abakyala abalina ebintu mwegendereze nnyo waliwo oluko oluteeketeeke.
Nazzikuno nga basajja basemaka mu Buganda ne bwazala mu bakazi 10 asigala nga ayina obwannannyini ku bintu bye nga mulamu naye ennaku zino ne bwe bamulamu omunyalo nakasita omuzalamu omwana bafuna self entitlement ku properties zo era ba creating wrangles within the family nga bagamba nti abaana ba mujja wange tebasobola ku owning properties era ffe tulina entitlement ku properties ezo. Lwaki? Obuvuyo n'okwetemagana mu family kungi nnyo era abasajja bangi Abaganda battiddwa mu kavuyo ako. Simanyi taata fayina ebintu ate ono omujjama maffe ayagala byeddiza biki ezo folofoto mungi nnyo mu Buganda. Abasajja Abaganda n'abakazi abayina ebintu mwegendereze nnyo. Teriyo tteeka ligamba muntu nti emaali yange ekukwatako yiyo nonno. In fact nemba nfudde kyovola nti bateekawo attorney general waabwe man bamuyita administration general abenga agaba emaali yange. No, ebyo birina okukyuka mu lwaki. Obuzibu obuliwo nti Nazzikuno abasajja Abaganda bakuzanga abaana baabwe era nga abaana bane bafunangamu embavu y'okuza emyaka 10 bagendanga ne bakola ne batandika okweyiza obulamu. Katulo okuba nti ensi egenda ekyuka abaana tebakyagala kukola. Buli muzadde lwabalemera ebintu buli mwana ayina amaaso agatadde ku maali ya muzadde wallahi nja kutemaatema omuntu nze. Ebikolo by'emmwanyi zange ebiri n'akagaali kange kasse wajjuba n'embaata zange 3 nja kutemera nemba nebasenga nfudde nja batemaatema. Tumujja kumanyira abantu ove toyagala kukola mbu simanyi nze akayumba k'egindi kange simanyi ettaka ly'egindi lyange simanyi nze wano ntuttewo nnyoko waki togenda n'okola. Kati wano wali okola n'okukomba essowaani guno omuze gutambula mu Buganda. Abasajja Abaganda mudde ku drawing board n'abakazi Abaganda waliwo oluko oluteeketeeke olubatwalako emaali zammwe nga mukyali balamu nemba mufudde. Abakazi Abanyarwanda bafuuse ekizibu bawudde mu family nga balina self entitlement mbu ye yateeka okuba mbu yayina obuyinza ku maali abaana abalabona batandika okubundabunda. Era ogenda okigoberanga omusajja ogenda okuyika amadinisa to the extent yerabira family ye y'abaana be yazaala mu bakazi bannansi nga abakazi bano abaaka bano batandise okubaloga mu UK Windows babafuuyira emmindi ku makya n'olweggulo. Owoza mukazi yagenze wabe kumba omukazi yagenze kufuuyira mu mindi ogenda okulaba omusajja yali yeegala nga tokyategeera. In fact nno edda nzijukira jjajjange ng'ayita jjajjange mukyala maama obanga naye amuyita taata. Ne kasita bino ebya darlings simanyaani byajja musimanyaani ekintu ne kiika lwaki kubanga abakazi bano bafuwa omuddagala bakuba Windows n'otandika okwevaako nga buli kimu omukazi yakutegeera. Omusajja era kino nkigga abakazi bagenda kunyiiga. Omusajja ategeera olina okusigalamu self control ng'owa orders. The moment you lose that superiority n'ogireka simanyi omukazi akutegeerere family egenda sigala nga terina kyerina. Mu controlling ezipu n'obwenzi mu bukendeeze obwagazi mulina bungi balinga bwambaata. That's why nti abaana bamwe babonaabona kino nkiddamu. Abasajja Abaganda muzaala mu bakazi ab'enjawulo which is okay. Naye emmindi ze bafuuyira ne mutandika okwerabira abaana bammwe be muzadde mu bakazi bannansi ne mutandika okutiitiibya abaana bebizezengerere biri nga bafuuyidde emmindi kubanga mutandise okuyiika Windows nga mutandika okwetereza nga obudde bukyali mu basajja mu Abaganda mu bakazi Abaganda mutandika okudda mu layini. Family zammwe ziri mu kubonaabona kubanga mugaanyo okuuma firingi zammwe mulina firingi zibalinga omusajja emyaka 9 firingi zimulinga zambaata musajja myaka 6 nga yenna yasaamiridde mugaanyo okuteerera mu layini ebintu babibatwalako kubanga lwa busiru Pro Max. Omusajja yenna oyina oyikibira ku kigambo kyo teŋŋambi kino ŋŋambi. The moment oluzinga control oluzinga superiority ng'omusajja omukazi n'atandika okutegeerera ate abakazi Abaganda si babi. One wadde mulimu ababbi naye mulimu abasigala nga bakuŋŋaanya wabula abasaasaanya bye bano benjogerako. Museveni yaleeta abakazi abasaasaanya ne muva ku bakazi bamwe abakuŋŋaanya. Kati baba saasaanya yayagala emaali gitwala yonna naye ng'ekigendwa kyabwe kyakubasaanyawo temukimanyi. Gongamba otyo omukazi
omukazi yakuwa orders omukazi yakola buli kimu gwosigala olinga TV banyiga bugiziri mu TV ne bakifunya ne kigira ki badde gamba ki darlings byebyo gwe kyogera kyo bagamba obuli banyiga TV baje ekyo sente wezijaba kola byo yaga no that is nonsense omusajja omutuufu abamu akategeera omukazi nabanga omwagala nnyo n'osukka olina okubeera mu kasipyote kanunda kiwa kuwa mu bwongo to control yourself jajjange yaŋŋamba bino mbijja kujjajja wange yaŋŋamba ekigambo kimu omusajja yenna bw'obuuka akamasuko mu kisenge wa musajja nnyo abakazi bo akamasuko abo kali mu kisenge wali buli kyagala agenda kugambira kubanga amanyaawo tosukkawo musajja munnange obanga tosobola kwekontrolinga kamasuka mu kisenge esawuda be yoyo okolera bwerere mu Amerika yoli okolera bwerere UK yoli okolera bwe ne mu Europe yoli okolera bwe oboli mu Dubai oyina okuli akamasuko mu kisenge ako kyekizibu you have to control yourself middle field ereme kusiba mutona ku kino kiddamu kijja omusajja yenango n'osigalamu akategeera middle field mu kisenga waleese obuzibu sigazanga okozesa omutwego awo kasita obuuka oba musajja kasita okolemu okuba okulikizezengere manyamba agenda kunyiiga gano ge mazima omusajja yenda bw'obuuka akamasuka abakazi mu kisenga ofukamira bannange enyamba ate ojja kuwankasito ak'omu kisenge kakulimu okukontrolinga ako ng'osigaddemu amagezi jjajja togenda sigaza kintu naye kikazibe ssente ziba zigenze abasajja b'e Kampala bonna ekibaavuwaza kabere bannabyabufuzi kabere ba businessmen kabere basajja ba miruka ba magombole basajja ba kabaka ekisenge ekyo bwe buzibu naye abasajja bajjajja ffe baali bazibu nnyo nga tomukontrolingira mu kisenge simwe mukontrolinga mu magulu no middle field yereeta obuzibu amakati galeesa obuzibu omusajja yenna amakati tegakufuga tegakontrolinga mukendeeza amadu ne feelings kubanga kyemuzanyirako temujja kisobola katonda abantu abo yabalimu atasobola bategeera muyinza oga musajja ali primitive nnyo no siri primitive ntegeera lwaki ntegeera oyina emyaka 18 and above oba otegeera weekolera decision si bwe kiri nti ye waliwo obuzibu obubeerawo bw'osobola okwokontrolinga ng'omuntu abantu bangi bali mu makomera lwa butabasobola kwekontrolinga nti yakutte omukazi yakutte omwana abantu bangi bali mu makomera yakasa omukazi akaboozi yakoza kubanga self control teriiwo ekyo ng'okimaze abantu bangi bajiddwako ebibugagga byabwe lwa kintu ekyo lwaki butekontrolinga oyina emyaka 18 okudda waggulu kino nkikuleka nkikugamba openly bannyinaffe bo ezo automatic machines ozimanyi tezina kyezikyukako zisigala nga bwe ziri kati goba oveeno nga wepikanga akasawa kakamula kwete nti ogenda mumusobola togenda mumusobola no kyoyina okukola era sooka kwepimira sooka obale nti ngenze mu kigo ky'abakulu ngenda kimalamu eddakiika meka eddakiika 15 eddakiika 15 zintwalako acres 2 zintwalako miliyoni 3 zintwalako okukyankanya famire yange eddakiika ez'ettaano 12 zintwalako please abasajja bedda baali bagezi nnyo mu nsonga ezo nga tumalaga muteeka mu bintu bya kisiru era kyovula nti bano abaana abakazi bajja ku social media mu fesimayi tukola ki ffe twasukka tukuumuuka tuwooma no that is total necessary kuba bamati babateekamu kodi mwena musigalawo nga muyiika windows muyina okwebe omusajja yenna ekikufuula omusajja wano self control wano abakazi bagenda kunyiiga naye ekifuula omusajja self control sometime mind your business tekikwemazaamu mind your business kuba tolina kyogenda kukolawo tolina kyogenda kukola ku bakyala kandi abakyala beyakola bakyala nga naturally bo yabakolanga bo buli mbeera basobola ogiyita mugwe gyotasobola one njagala tuddeyo ku Genesis mu ntandikwa advantage ky'omusajja gy'ozaliwa naye mu bulamu bwo teriiwo
omukazi atandikira mu 50% advantage ng'otandikira mu 0 kati tandika obale 0 eyo ogitandikira otuuke ku 50 omukazi watandikira okubeera na advantage lwaki tosooka kufuna experience okuva ku 0 wano mpaka ku 50 omukazi watandikira n'omanya nti wano n'okubeera no experience mu bintu bino gano ge mazima mugenda kunyiiga mugenda kunyiiga omukazi bamuzala advantage 50% in her life g'omusajja bakuzala oli ku 0 nga tolina advantage yonna olina okutandika life ne bw'olema okutandika okumanya nti bazalidde ku 0 omuwala agende bamuzalidde ku 50 wano ku 50 eno 0 paka ku 50 olina okutandikira okubeera mu experience n'okukontrolinga olina okufuna ekirowoozo ekyokulula ogenda mu kintu ekyo otherwise singa tokikola oyinza okukolera emyaka 3 lwabuuza omusajja ali mugaggalaga ekyabitwala talina self control ate tewali kintu kiri expensive bulamu buno nga bwenzi obwenzi kyekizibu ky'abasajja bonna wawudova naye mu Uganda ate obwenzi kyekirwadde ekiridde abasajja obbamalawo obwenzi bwe busaanyizizaawo famire z'abantu abaana obutasoma bwenzi abaana okubonaabona bwenzi obwavu bususse bwenzi obubbi bususse bwenzi okufa okususse bwenzi lwaki buteepimira butalowooza na kumanya woolaga bona otandika okukwata calculation kino kigamba basajja naye abakazi namwe mukiteeke mu bwongo wammwe kubanga nammwe mukola ekiri ku saidi eno kijja ku saidi yammwe kubanga ensolo ekyusa amaafu nga benvu bw'okyusa kati bakyali banyira bagamba ekigambo kimu mulekeraawo okuba n'obwagazi obungi mufunemu self control bw'olema ofuna self control owedde leka amakati galeme kufuga the moment omukazi amanya nti gwe amakati gakumalamu wala yobeera owedde era tagenda kuzaako teetagana agenda kufuira mindi nkiddamu banyina faabo kasita amanya nti gwe amakati gakufuga teetaga kufuira mindi aba akumaze mugenda bitegeera oluvannyuma naye nga kino kyembagamba ge batagenda kugamba naawe omukazi kankudde kikasigadde mmeka nga ziweddeyo abakazi nja badda ku lwokutaano tayimu gy'otwala ng'otuuya n'okola essente ye tayimu gy'otwala olowooza essente zo lwaki oyawukana mangu n'essente zo nga zikutoyanyiza oyawukana mangu nnyo nazo sooka omanye omuntu gw'ogenda okudiringa naye yaani tolina kyosobola kukola ku mukazi tolina ate ye omukazi alina kyasobola okukolako ekyo bonna okiteeka mu bwongo ojja kutegeera kyovula nti bayimbadde God bless the women not God bless the man bw'olifuna definition y'ebintu ebibiri ojja kuddamu amagezi kiri nti God bless the woman why is it not that God bless the man kiri God bless the woman okitegedde olwaliro lwaki engombe egamba God bless the woman lwaki engombe tegamba ti God bless the man bw'oba ofuna ebintu ebiri otogera nti God bless the woman the man are not blessed why ojja tandika ofuna amagezi kitegedde paka Friday